Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze ekirinzisa lugenda kuba lugambo. Ate mbagamba ebigambo bino wallahi ku lugambo kwe siva. Kati tambuza video. Yesterday waliwo story eyasurfacinze ku mawulire. Omuvubuka golaba ku screen yavuddeyo n'ayogera ebigambo. Yavuddeyo n'akola video ku TikTok. When you get right now yahitinze 1.2 million views. Mu bigambo byeyogedde yategezezza nti Omugagga Karimu Hirigi mwena gwe mumumanyi yabakolako ebyambyone ye ne famire ye. Era nanyonyola n'agamba nti oluvannyuma lwa taatawo okufa, because taata yali mukwano gwa Karimu Hirigi nga mugagga, Karimu Hirigi yatekinga these kids okubanga abalabirira nga abakuza nga abasomesa. Naye in the due course of taking in these kids yakozesa chance eyo n'atandika okubanga yeebaka ku baganda boono nga bakyali bato mu bigambo bye. Now they are surfaced in the morning. Waliwo ataze n'ayingira mu eno story. Mbuuzaani mukulu woono amanyikibwa nga Obama avuddeyo n'asamba neyeesamba ebigambo by'ono mutowe ng'agamba oyo mutowe byayogera alimba ayina kabadige kayisaawo. Era n'ategeeza nti ono mutowe yasaba ne Karimu Hirigi biliyoni 2. Eyo story chicken yagibreakinze. Ekisinze okwewuunyisa, chicken yakoze story eno yesterday ng'ayogera ku ono omwami. Webukedde ku makya eri story chicken yagiggyeyo n'ateekayo eya muganda woono Obama. Kati ono omwami kirabika ebibye tebinnakoma yewaddeyo okulabisa Karimu Hirigi. Ekyewuunyisa kiri nti story eno nkulu nnyo. This story is crucial. Mulimu statement eyekusiza kukabasanya abaana abato abatanneetuuka. Naye tewali yadde ne media house ennene yakoze story eno. That will be another story for another day. Kati tugende mu maaso. Munnange ono yagenze okulaba nga video gye yakoze ekayika yabadde tembala. Alese one of the sisters abaakabasanyizibwa Karimu Hirigi ng'ayina emyaka 11. Sister mu video n'atestifyinga bano abaana okumanya nga bali so solid, bali even ready okufeesinga Karimu okumulumiriza byazzenga abakolako. Munnaye nange siwena nkabaleetedde era nsaba mukawulire ate mutambuze video. Bampita simple. Gwe nabanyumizaako Obama atandise ono victim mu bino. Muganda wange omukulu gwe nabanyumizaako Obama atandise omulimu gwa nti yafa ssente akati ayagala kusabotaginga bintu bino. Atandise okusasula buli vloga yavuga agenda ye ng'ajja ayogera. Simanyi sister ffe bamuwa emmotoka ya milioni bimeka ng'omaze okukozesa omuntu nga mwana muto abeere n'amagezi agakuuma ebyo ebintu. Yayogedde ku biliyoni 2. Babadde batuofaringa ssente tubugaana obusente bwabwe. Kati ebisigaddewo nze natandise maliriza ekyamu. Nze mbadde kyenjagala okwogera yonna no brother wange yayogedde ebituufu. Abantu babuuza lwaki tekwavaayo edda, but it's not easy. Mugenda bira bagenda gezaako buli kibasobola okulwanyisa, naye amazima gasigala mazima. That man has defied a lot of girls, very many. Ate abasinga they are close, like family friends. But nze wendi, I'm one of those girls. I'm not a girl anymore. Ndi mukazi mukulu. Naye ekyo nakiyitamu bbanga ddene. Ninkisigalamu bbanga ddene. Era mukulu wange yagambye omusajja yali tampasangako, naye nabeera naye si mukwagala. Naye lwambeera naye simwagala mbako. Naye nga bw'omanyi embeera y'ensi. Naye era
nzo okutuuka okwawukana n'oyo omusajja lwa nsonga nnene nnyo ate naye akimanyi. Abeeyo abyegaane agambe nti ne tulimu tetuna kye twali musabyeko sindo tumwagaza kino na kino just twagala ensi emanye kikyali. Newe tugamba tugende tulope kati bakubuuza evidence nze wuuno ne muto wange gyali n'abalala gye bali just tetusobola kwogera amanya g'abantu kubanga abantu abamu tomanya, they would like to keep their privacy, but wekiri omusajja kyali kyekyo ate asigala akikola ati n'abaana baffe they are not safe with him. Afuba nnyo okulaba nga family ajawula ajoonona kati simanyi naye to me it's justice enough okulaga abantu oyo omusajja kiki olinda ebiddako. Erinnya ly'omusajja bamuyita Kalimbulizi. Ate Obama kati kyogezaako okubikkirira kyogenda ofukka. Omusajja gw'oli mu kubikkirira osembeza omwana muwala owo gw'ozaala kumpi naye. Banaye Rekyo vaayo olwanire muwalawo. Nze nkikoze nga kojjaawe naye sirina buvumu bwe wazaalamu omwana omumanyi. Taata oyo Obama ku ssente alinga sitaani agenda azannya wano obujjogo limugenda bbula. Ye mukulu waffe atutadde lwakuba agenda wali amatya naye Obama amazima tegali wa oyo nakyoyogedde n'ogamba nti Kalimi awasa sisita yamuwasaawa. Lwaki olimba ensi bataba kyotala bewasa kale ogamba emyaka 16 lwaki oyogera ebikontagana era oraga nti era asigala akoze ensobi bw'okwebaka n'omuntu ng'akyali mu primary walina emyaka endeka 11 embaga gye wawaayo sisita wo mbwaggwe Obama tegeerako ekyo olumu. Ffe tuli batoobo kino kyenkola gwalina okikola gwalina olwanira bano gwalina olwanira abaana be bazadde bona oyagala Kalima balage embuga ya sitaani mazima ddala. Annange nze mwebale kutambuza message ate video gyenkola gwayagala interview ayagala story laba mu comment section tofa kunze zekka sirwanirira ffe tuli batono kubakoseza. Laba mu comment section embozi Kalimu byakoze abantu kubira oyo atalina ddoboozi nze nekolera erinnya nti njogedde ne bampulira kati mulabe n'abo bali mu comment section mulire embozi zaabwe omusajja akoze ebintu Kalimiri gy'osaana kubonaabona. Nze nkukolimira nze sikusabira kufa kati njagala obeere ku nsi kuno otawanike ssente zo zikugwe kate bagenda zikunyaga anti ebyama mubimanyi otuuke ku wheelchair nga bakuwanda n'amalusu teri olaba ne kati obonaabona okwetawaaza mbwaggwe olowooza ojja tuukawa. Nze sikutya nja kikugamba kikugamenera intimidate us scare us bankubira amasimu batutiisa sijja kutya nzita ensi yonna emanya n'abanzise uno badde mama waffe yafa tata waffe yafa jjajja waffe yafa tweguya ki fe abasoose jjajja wange teyokya lwakubanga gwe n'ebyo ebintu byoweereza abantu batukana bagwettalo. Anti wange marema amina gwe wawasa eyali official wife teyewabutwa kiki kyosigaza okula inga n'amazzi gota. Tambuza video bambita simple oli live ku mukutu. Now this gentleman obuvumu n'obumalirivu omuvubuka ono bwakozesa mu kwogera ebigambo bino mu butuufu obanga mbe kyewuunyisa olwayogedde ebigambo bino yagenze okulaba nga because ono muvubuka agamba nziye because ono muvubuka is a TikTok abasinga mubadde mumanyi nga akola nnyo comedy. Wabadde ku TikTok live emu agambe nti nze siri comedian naye nanoonya engeri gye nsobola okusitulamu eddoboozi lyange lino nga kinneetaagisa kusooka kuzimba following. Era n'agamba nti atuse time ngalaba yes following gy'alina yeeno yeetaaga okuggyayo obusungu bwe n'obulumi bwe. Era video yagikoze ku TikTok account ye ey'eggulo. Neeno nayo
agikoze ku TikTok account ye eri 5,000 wenjogerera. Asazeewo ajeyo sister we agamba nti Kalimu Hiligi yamukabasanya nga ayina emyaka 11. Mu bigambo by'ono omuvubuka agamba Kalimu Hiligi is a personal friend to Minister w'abaana n'abavubuka Balamu Balugahali. But there is nothing they can do. Nkebedde comment section y'ono omuvubuka nga mutuufu mulimu abalala aba complaining at the same thing. We are waiting. Oboolyawo this gentleman will be summoned because bino byayogedde, these are allegations as of now. They will be right until proven nti bituufu. We are waiting oba banaamusamoninga omutwala mu kkooti naye yagambye mumalirivu okukola buli kimu. Amaliriza mugambye alinga amagi. Tambuza video Wampita simple.